celebrating music we naye ngo omuntu sisobola mu celebrating celebrating Chameleon's music naye ngo omuntu simu celebrating kubanga taliko kalungi konna kisooka Jose Chameleon talina mpisa Jose Chameleon talina buntu bulamu Jose Chameleon mulimba Jose Chameleon aine futwa Jose Chameleon tayagaliza Jose Chameleon byayogera si byategeeza naye music we mu celebrating 100%. Jose Chameleon twasinkana ku The Villas ebiseera ebyo nga twetwalatwala mukko najja nangwa mu kifuba netwogera nimugamba ne Jose Chameleon weetaaga okukolerayo ekintu nga bolaba Lucky Dube nobeera ku stage ng'oli omu abantu bakucelebrating ate weetaaga okucelebratingibwa kubanga music titulina kyetukubanja music wejjeeko empisa embi ezikutambulirako naye ekikulu kya byonna music wakweyimirira okimanyi nti Chameleon bamaneja ba olumu yabayisangamu eggaali n'abakuba n'empi kati esagala kugendayo ne tutuula ku Tulino twogere ku Senemeka zagenda okukolera ebintu binaga twatuula ku ennaku ndoza wiki emabega ennaku nga 10 emabega. Wajira wano Sunday wedde nga mwatuula ne Chameleon ku Tulino tunava kutuula zirina kundoza nga mukaaga ku musanvu egenda kuwera wiiki egenda kuwera wiiki tutuula tumugamba Jose Chameleon bikimu kyonna kiwedde njala kusimbula natuula lwa yali Saturday yali Sunday nene mugamba njagala ombuulire sagala kusukka Sunday kiro nga ku Monday nsumulula obulango ofuna bulungi wiiki ng'emu kati nga bamanya baba bamweteolodde tebalina kye basalawo alina maneja we abeereyo bweru oba bamwita kinene nagamba twagala millions 5 nga maneja yayogera yeeyita maneja we ka Chameleon asirise basima ogenza atudde wali nimugamba musajja sazino mu katemba twogere ebintu ebiri serious Jose Chameleon kyavagamba abe njagala millions 2 njagala millions 2 ekintu kipike kuba namugamba ebintu bisatu ogenda kukolera sente meka sente zogenda okunsaba gate collection eba yange ne basponsor tebakyalina kibategeeza mu bakuwa millions 10-15 basponsor bange sente zigenda okuva kuba kati tuli mu byabufuzi wakati speaker sobola okuvayo n'agamba nkwadde millions 5 ofuna bulungi kubanga alina abawagizi be abasaidia ebyobufuzi okutali musango oli n'agamba sali musale tugeze n'agamba nze mbawadde 6 nembagamba tugenda kuzigabana tutya kubanga muwagizi we naali mu lukulwe era amanyiddwa era teyeegaana ne mugamba nga bw'omanyi nti ebiseera ebisinga promota bategeka ekivu akivaamu ng'omuyimbi gw'ofunye naye nga yeetalina nimugamba twala ntwale 60 nga ndeese ekirowoozo nga ne byaligamba 50-50 sikiinaako buzibu kyava gamba abe njagala millions 2 kiva mugamba nja kukuwa millions 10 ekyo no mu Uganda tebakyaliwo omuyimbi gwe baziwa ekikujjako tekitaliiyo okujjako nga mulina omulama nga guguddewo nga gw'amaanyi nga gulimu embeera ya bato naye omuyimbi ng'ali omu wano mu Uganda ekya million era sente zitukyasinza okuba omuyimbi ow'amaanyi sente zikyasinza okuteekamu ng'abayimbi yali bato ya Bebe Cool ne Good Life yatandikira mu millions 6 nga bali tubawa 6 ne bano 6 kati sente ekyuse kati ebintu nebagenda ne bazirinyisa ne baginyisa Bebe Cool n'amalira mu millions 15 Good Life yamalira mu 10 concert enjiko nagikola na BK Afrobeat ngenda kuddira lwayi lwa Sunday lwa mukaaga Sunday lwa mukaaga kuba yava Nambole nitusinkana awo ku Tulino kakati ne mugamba njala kumbulira ekiro ekyo bw'obanga sigenda kukola nze nzijjewo banze nyine emiramu ekiro ekyo olw'omukaaga wanzukira wajja no ku Sunday ng'era ogamba concert gyeri wayabale nnyo era lwa mukaaga kakati nikyenva kyava ngamba abe millions 2
nimugati tekijja kusoboka kyava ngamba tukitadde period nzaawo nenkola ki nenkita kati bwe mmala okukita kkiriza obagaana mba nyina kuyiiya kukebera mu bitabo byange ekivulu kikyengera okuteekawo kubanga kololo sisobola muzaayo n'okuteekawo event era kyeva mbawandiikira ne mbagamba ab'ekololo omulamwa ngenda kugugaziya ngujje ku kamiliyoni ng'omuntu ngenda kugufuula gwa Uganda yonna gwa music industry yonna neŋŋamba ngenda kucelebratinga abantu abalina kye bakoledde music industry kumala emyaka 3 okuva ku Bahamani Basudde Bakafeero Basebata Bafire Lutaaya Bajime Katumba ba comedians abakyaliwo ba Mote Omubalanguzi ba Moze Radio aba producer banisimu ba Pade ba radio presenter abatakkakanyiza music industry manyi olwo abantu ababeera mu program nga biboogera bikkakanya art kituufu ne wabaawo ate aboogera nga tebagattako bapromotinga art abo bonna tubacelebrating kati nga biyinza okugamba nti nze Kolo nja kucelebratinga Paul Kafeero nja kucelebratinga Chameleon nja kucelebratinga Moze Radio ne Jose Chameleon mubagenda kucelebratinga mwali mube emizannyo nja kucelebratinga Bakayimbira Drama Actors nja kucelebratinga Ebonies muba comedy nja kucelebratinga Amoti Omubalanguzi muba producer nja kucelebratinga Nisimu celebrating Pademan ogenda ba celebrating ngo oba awards ngo okulotya kakati ekyo nteekateeka bagenda kugiraba era n'ekituume ekyepukulu Promax kugenda kubeera naye baba alemedde ku kintu aba akikoze eki akiremeddeko kakati nze kyensaba omusajja gwe bayita Shiba Kalungi simanyi nkolagana gyalina ne Jeff Kiwa tageza n'agezaako kuteekawo beef ne Jeff baba nga kyasobola okuyimba ku stage manyi ffe mulaki wa manager tuva ku bayimbi ne bagwa manyi baki batuyita abalogo ebyo betubateekamu betukeera ku maca nga tetukyabibateekamu kwe kugwa kwabwe omuyimbi okukwatayo n'afuuka omuyimbi agumidde nga bw'olaba Shiba oba olina okubanga wamuteekamu ssente nyingi ebiseera obudde oba wamuteekamu waaka okumuteekamu kitegeeza ssente oli baakeera ku maca n'atandika okukumanyiira bw'oba omulumba tofa kwe biba bigenda kuddirira ate omuyimbi tomanyiranga omuntu yenna alina ettaffaali lyakutaddeko okufuuka ow'amaanyi kubanga ayogera boogezi kigambo kkale tekirina ddagala era aba alina kumala kukijjawo ye kennyini nnyini naye mbagamba essaawa zino omukazi asinga okutrendinga obulungi okutambula ne music gyali bamuyita Avapeace ekyokuba nti azze mu kaseera katono ng'azze n'aba ng'afuuse ow'amaanyi ekyo tekimufuula mutene tekimugaana kukompiitinga n'aludde mu sisitemu emyaka 2 essaawa zino bato ebala ya nnyimba 15 Avapeace azirina nabagambye bato njeetaaga mu January Shiba ne muteekako millions 10 ofuna bulungi Shiba millions 10 Avapeace millions 7 tewabaawo disrespect linda kutugende mpolampa nakugambye tukola concert okusinziira ku mulamwa ffe tubeera ku mulamwa ebivulu abantu balaba mulamwa ebivulu ebyedda ebyabasebata ne Kafeero